nga nakatandika bizonto ebizibu bye twasanganga kwaliko nga bannaffe abaali batateredde nga bayina ensonga ezabakubanga ziri spiritual kati nga basamize no kati janti zonto ye nga musezi nga alina ogutambo nga ne bwaba alina omukazi asituka ne yeetikka ebintu bye n'afuluma bweru ati nkuwa bwino kakati yakikweka nga takiŋŋamba naye bwe yajjanga nga mugamba ng'ekitambo kyo n'emisana kimyansa tukoze tutyo kijjawo naŋŋamba walaba ng'otya ekitambo nkiraba kuba spiritually ndi byange naŋŋamba naye okirabye otya muganda nanziza olwo ebbali tunyumya kino kyenjogera si kyekibi ku ye mbaba sogera nti no kibi yali musezi kakuuse ng'era mu bwayise omwe yali abulako kumusanga bwayise nga bamufumise omune gw'ettooke mu kabinaawo mu bitundu bya bwayise yambuka kazo kawaala n'ebitundu ebiriraanyeewo ne mugamba ayogera bino yenze Saabakaaki yenze yanga zonto konze janti zonto bw'oba oli musezi ekyo kintu kinene ngenda kukuyamba nenkwata janti zonto musajja wattu ne mutwalako ogwo omugga emyoje gwandagira okutwalako abantu abasera okubatikulako ekitambo mutwala ku mugga baguyita kizikibi oyo gye ntikulirako munywanyi wange ogutambo ogwali gumuseza olwo atandika okubanga asaanira okunninaana mu bw'omwoyo nti abeerawo ng'ebirala bimusumbuwa olwo yanga zonto mu bufunze gwe yajjako janti zonto ekitambo ekyali kimuseza ne Saabazonto before yali amanyi nti munne musezi yali ye takimanyi kubanga ne Saabazonto yennyini nze mujjako omuzimu gw'omukazi gwe yafera nga gwamufuukira ekyambika ebintu bino kansubye nti tobyogeza nti olwokuba mwayawukana tolina obbasi era mikwano gyange bwe bampuruvinga nga tebampuruvinga right bajje mu kamera babakoleki bagambe sayina kitambo era bajja kubannyonnyola akanyoomo bemala batwala ku lusozi bafunye amaanyi tufuuse ensonga bamala bazalawa eryo teryali jjinja la Saabakaaki tekisoboka mbwe emisango egyo gyali egy'amaanyi baddamu okujja batukwate lwe bajja otukwata naliwo ne bampitako shwi olwo ng'omusango guzze gwambadde gunda byangaasikaali wa kifu ne bajola ne batwala era nze ngenda ku poliisi netwalayo nanzeka mu kooti nga babawambiddeyo nga babaganya obbata ne ngenda ne mbayamba ne babata byenjogera amawulire gatandise jo tebiriyo mwe temwakiraba nti yanga zonto yeetutte yekka naye ng'ekimututte kujjayo banne nze wenakomye ku kitambo ebirala nosobola nakubijjayo naye kati ebyo byomanyiiko mbadde sibimanyi tonga nti bimanyi ati mbikugambyeko obimanye n'abalala babimanyeeko nti baliseeri yali musezi ng'era n'asiba n'omufaliso gwe bulungi n'agwetikka ng'abaako n'omukazi n'amusikako omukono kyekyo bannange kigenda omumugira ng'afulumyeko wabweru n'akomawo ng'akyetise todde wali eri bagoba gundi opeto ino tuve kakati ebyo bye byayongera otunyweza mu nkolagano ey'obwa Sseruganda ne bitusembeza ne bategeera nti kana akasajja social kasobola okutuyambako ku kino kati bo ne bayagala banne yambise buyambisa naye nga gwe bagala okweyambisa ate ye ategeera bo ng'ate bo tebantegeera kitegerekese so bingi ne mmanya ebyama byabwe naye bo ne banoonya ekyamakunze kyonna nekikola ki nekibula netubeerawo bizonto netukola jajja zonto omusajja wattu bagambye bamugoba Saabazonto aleeta akalipo agamba kati Saabakaaki bw'aba naye agambye kati kiwalazima naye waddeyo bakufiirwa Saabakaaki naye kakole ki naye nga jajja zonto akoze eki ng'ateekawo enkera nabagambanga nnyo nti lwaki tetukola kampani eri registered ne tuba nga tuli fomo ne tuba n'olukiiko tulina kyama tulina omuwandiisi tulina omuwanika sekuritale nga twagala ebintu byaffe bibe fomo naye bawa ekirowoozo ne bakigula ne sitegeera ate nti bakigula ne bakukuta ne munne ne bakitwala mu maaso ono omusezi ngamba janti zonto omusezi takyali kuba ne bwaba yali oba teyali yava nati ate lwakuba nti ffe emyoyo gyaffe tegitukkiriza kubijjayo naye ngera n'ekikwatanizeemu n'ekimwambaza ate kunaasera mutala ng'aserera ne mu Amerika asobola okusera n'asera ne mu maato g'ebukunja si naye olwokuba ffe tusigala byetukoze tubikoze kino tukikola ki naye tekinyuma nnyo gamba omusezi gamba janti zonto kati kitambo kali Mr. Kitambo kati nebibeera
sabo batandika mu bakoze company nekitegera nti tebagikoze company nye yabawa amagezi bagikole bakedde ku macha bagambye nti tuwandiike application ezisaba awo wenna wuli okukola mu company saba kaki omu ku bafounder bayo atawandiike ebbaluwa esaba okukola mu company eyo konze kidomole nnyo nekikunamira saba zonto nemukunamirirawo nengamba guno mutwe eki okere ku macha buzibu ki bwakifunamu okuwandiika saba kaki ayina diguli mu mass communication ne saba zonto ayina certificate y'abakayimbira nemumyulira oyo namumyulirira gwo saba zonto nemumyulire nyuma omutwe gwo n'omumwa gulinga manyuma nze saba kaki ayina diguli ya master diguli mu mass communication okere ku macha ya antodam tosobola kunkeeza ku macha njikunamire ya tike tosobola kukeera ku macha ogambe nti saba kaki n'omusiru nga ddala ye musiru asemba gye tuyita embujulu nga saba kaki ba founder members b'ekintu ekyo yabawa amagezi nti muforminge company okere ku macha omugambye kakati mwami saba kaki ati mugenda kuwandiika application ezibasaba okukola mu company eno besides akanyomonyomo buzibu ki bwakifuna muli ng'ogyeko banyoma nakitunuulira bwe nti nensooka ndaba obusiru obuzaale obusiru obuki obuzaale nensooka ntunuulira ekibaluwa ekyo ekimpeereddwa nekiyitamu ani akireeta gy'oli yennyini nkumuunye nemwa toloba nemwa kabina toddamu nekiyitamu nga kigamba bwe kiti nga kigamba bwe kiti mu byonna ebyalimu ebingi kyali kigamba kitya mbuno bwe nalokolamu ebiranga bikuleme ovvuunula nga byonna bivuunudde nga yonna irere nosense kati nenondamu nosense asinga okuba obwakiko ekyawaggulu buli kivulu ekinaakolebwanga mu Uganda saaba kaki ne banno munafunanga emitwalo 10 ku stage konze ekivulu ekiriko engeri gye mufunyeemu obungi bwa ssente waba kiririmi ngeri omusiru bwaba oba batuwaddeyo 10 fe buli omu ajja muwa 10 oba azeewozeewa oba batuwadde obukadde 4 era fe tujja kufuna 10 mulina limited era obugwagwa obuli awo nabwo obutegeera financially ekyo kimu singa tunakola ebivulu kuba covid yaggwako bwe tutiva mu lockdown balangirira tulina n'ebivulu abatubuukinze US awo obuvuluvulu omukulu n'akyamuka ni kesi mugenza abroad ajo tetujja soka mitwalo 10 ameka 5 kwanze kakati ebyo byonna byali okay ntuka kawaira akagamba olwo akimanyi nzize nkola program ya mukulika eyo nkola saawa 10 ngagamba tujja kola ngokuva ku saawa 4 ez'okumacha okutuusa saawa 10 ez'olweggulo akusparingide obuli obudde bwokola olwo jajja atazi bwa sparinzeewa okola 10 yagambye nya papa hati saawa 10 omulimu gutandika ku radio ate saawa 10 gye nnyuka naye kakati bwano tuliwa lero tuli side zeno masanafu tuli masanafu nvudde wano tushootingide ku saawa 10 program etandika ku saawa 10 erimba nkyali nayo omulimu tosobola kikola ku ngudo ze Kampala nejja nga bozimanyi kati nze ntuula bwenti mbiyitamu jajja zonto yalayidde tajja kuwandiika yaita amanyi kuwandiko bati nga amanyi nga bya kisiru nga ngolaba ne jajja zonto ku busiru bwe nga naye alabye nti kya busiru kakati obunze jajja zonto tutuula musajja wattu ne tuyitamu ni yayina omugezi we jajja zonto nze looya weera nakati tomuyita fala seba alina looya alina munamateeka awo ne tuyitamu ebintu bitambudde bulungi konze saba zonto ebintu mbirabye era nzikiriza okukola mu kampani yo n'okuwandika application nenjiwandiika nengera ne mugamba mukama wange nzikiriza naye mbadde nsaba okkirize kino kya buntu bwe tuba twekkanya enkola y'amateeka tutunuulire etteeka onalirese mu mutima ki nemwamendinga ne tukolamu ennongosa ne mugamba wanuuka kana akawairo ke mbadde njala tukole tukamendinge tulabe nzo nzikirize ku ssaawa 9 ontenga sobola okugenda ewa mukama wange mandeevu bino byonna ebiyite wabiwakanya bino byonna saabiwakanya kubanga maze olaba nti obusiru bubirimu bumala ye bwagwa bwe nze kangende nkole ki akuwerekerayo saawa okwetegekera sho tekisoboka
yagamba tekisoboka ngali mu amagezi amangi konzira benvunyu yabenyuma twaga konzira bomusiru tekisoboka okunamira Abbe si Ssaabazonto Ssaabazonto gwe nkunamidde omubbi omunyazi omukompanya sajja tugotse bisirani munnaye Abbe kyusa naawe okuname bagaye bakunamanga naawe kyusa munnange okunama eno tunuze eno agaana konzira kati musajja mukolere ki tugenda kukola olunaku lwali lwakutaano nakuza omwezi zaali 2 omwezi gwa 11 nga mugamba mukama wange nga bwe wagamba nti tosobola kukola na jjajja Zonto tugenda kukola tutya kyazi sigenda kukola naye bwoba nawe toyagala jjajja Zonto olwaali si byakwekweka bwaba tosobola kukola nga taliiwo mukole ki mugende mwenna koze tweyanziza kati sente zaffe ziri ku akawunti zikwata ozikole ki ozituwe kamera tusobola zibalekera kuba kamera twasonda nayo nsonde twasonda emitwalo nkaaga ku kamera emitwalo nkaaga ne jjajja Zonto ffenna ne uniform byonna gali maanyi gaffe Ssaabazonto mimwatoloba mumwalugali gagamba sigenda kuba wase mugende konze webugagga kyolabye nti kyekyobugagga ngamba jjajja Zonto tugende wabula wakati awo jjajja Zonto nakye namugamba tinze zino sente tezinnumye nganze ndi muvubuka muto naye gwe okaddiye jjajja Zonto ng'atonyeza ezziga konze ekintu ekyo kyankwatako nnyo obulumi nempuna obulumi nengamba jjajja Zonto guma ngenda kufubanga bwe nsobola nkwegayirireko bakuweyo akasente nange munywanyiwo sisobola kweyimirizaawo nakuyimirizaawo gwe omusajja yagaana nga mugamba tugende kimomozo oba ensi etegere nti twawukanye nga bwe manyi n'ebikolobero by'abasajja bano kijja kuba kikulu ensi bwe neemanya nti twawukanye nabo kusinga otutwalira mu bikolobero byabwe nti kale nga tufunayo keizi nga tumutegeeza nga omanya abamawulire ne bakigaziya nekifuuka ensonga amawulire ne gakola ki ne gasaasaana awo Bizonto netwawukana naye bw'obalaabalamu ebbanga limwali mukoze mulowooza akawunti gwe bw'obalaabalamu according ku income yammwe nga bwe yali mulowooza mwali mu savinze sente nga zisuka mu miliyoni 60 zali mu 60 nze nalinga mbala bulungi ebintu ebisinga ngangira ate ono shaani ono yadduse n'omukutu gwa YouTube yalinga bwoya nga tulina ebitugatta nga bwomanyi emikwano egiment twabanga ate ye teyabibeeranga mutu yabeeranga nnyo mu bintu ebyo ye ng'omuntu yali smart yalinga clean bambi musajja wattu era obuvulyo bwe bwabanga nnyo mu bakazikazi bwe batyo baagala ku mukazi y'omu ne Ssaabazonto ebyo byo byabangawo naye nga nze sibeeramu era olunaku lumu twatulako ne mu meeting era nga oyo omuwala mwali nga group ffenna tukuŋŋaanye Ssaabazonto muyakaabira amaziga era ne mugamba nti Ssaabazonto mu nsi muno ne bw'olikola ekinene ekyenkanawa siritonyeza kuziga ku lulu ekyo nenkimulayirira Ssaabazonto olw'okubanga yali ali mu luno olweraguulirizo bw'amala okutegeera nti nze njagala ebintu ebyawamu asalawo mbu akozesa amaanyi agagaki ag'ekizikiza konze nemugamba mu meeting nti muganda wange nkugamba ebigambo bino ate nze buli endayira nekugamba nti nze Ssaabakaaki mba nkubuulidde agamba kati ngenda kukulagako konze lwoli bwogenda bw'olisimbulanga n'ogenda nga siyenze nalowooza byakusaaga ajja bikubuulira nze sinawo kyenyumya nga kyabulimu ng'akwata agende emmotoka yali evuddewo amakanika alina mmotoka mumakaniki we bamuyitanga Ediawo Katwawo ng'emmotoka agijjayo lumami oyingi ne bagiwawudde teyakkirizanga mmotoka ye kufa kuba sente ziyatubbangako ng'akolamu saavisi ng'agiteekamu simbulako wali ne wali nga yingini pyo ebaluka enkeera ng'akomawo olutalo tetutandikirawo ku leediyo nga gyagamba Ssaabakaaki lwaki osindikira amayembe konze nze nakugambye bw'onaakera kumakya nti nnoogenda mu ssabo kundoga egenda kubaluka olina kyewakola oba ayogera nze namugamba bugambi tenze ndyawo ate ndiko empewo ku mutwe nze empewo sajja watule ebyaddirira nagule buliko akola ki
abirojja mwayawukana nawulira mukozi ekyammwe nnyo bizonto kasookedde twawukana tetukolanga ku kintu kye bayita nnyo bizonto wabula ab'amawulire bano n'abawabuzi ab'enjawulo bajja bwe bajja nga buli omu atuwa amagezi agage mu bwangu obw'ekitalo abawagizi bo ne bakuliyetingawo kye bayita nnyo nga si mmwe nga siffe kakati musajja omu naŋŋamba mutuule mutandike ekintu ekipya kozi tutandika ekipya naye nga kyenyo kyetunoonya kyetutafunidde wali obugagga tebuyinza kubanga tulina bujja muki mu katemba naye ate nze nalina ekirooto kyange era nali nkola katemba nga sinnajjaawo naye ngaekiseera kyekyomukola mu butuufu wakyo tekinnakola ki tekinnatuuka kuba w'amaanyi katonda wano yayagala kuŋŋondeza muki mu lugendo konze katusale puresha katusale omuliro tuli kikola gye bujja abantu ne balemerako paka bwe twawalirizibwa jjajja zonto n'agamba nedda nze nina chano yange eriko jjajja zonto opeto katugiteekeko nnyo bizonto abantu tubalage nti wetulira tusobola obbako kitukola ki kyetukola era netukola kaawo ne YouTube ne tusasula ssente ne tuzirya bulungi ne jjajja zonto bulungi mu ngabane y'emirembe eri smart ne mugamba jjajja zonto kwegayiridde kyetukoze kimala nali manyi mwagwa bugwe ebintu byabalemerera nga temulina kiddako ne mulyoka musalendalinga ebyokukola wano nno mu Uganda bingi olaba natasobola kukola katemba ajja n'akwata ebibozi n'ateeka ku ccano okitegeera mwawummuza kiwummuza ne tukiwummuza olw'embeereza enjawulo nze ngenda kusoma jjajja zonto agenda kulima kuba jjajja zonto namuwa advice mu byokukola nemugamba nze namuwa advice y'okuva ku radio nemugamba ogenda kaddiwomera envi wamuyamba oba olinayo kyewamuggyako kuba kati okola ku radio okumugja ku radio siina kye namufiriza namuyamba era bw'olifunanga obudde okunyumyako naye alikubuulira kuba namuwa ensukusa eziwera 5 ez'ebitooke n'amafuta agazitambuza okuzitwala ewaabwe okuzisimba okifuna bulungi omuntu mu nsi abantu tukolerera kulya kunywa kwebaka alya yeebaka nakendeeza ku mikisa gye egy'okufa siriimu ate eno yali alwalirayo batumira ntumira akaawo nkuweyo omutwalo ntumiraako abamu batumiranga bimanyi naawe nga era abaana ba media so kati jjajja zonto anjagala nnyo olw'embeera gye nakola ki gye namwagalamu n'engeri gye nnamubeererawo ng'omuntu saamuvaamu n'okutuusa olwaliro so mpulaninga okukola ekintu mu biseera byakyo ndowooza nga mugwa 10 awo before that njagala okiryalinga ensi ani yali awandikanga skits za bizonto kuba Saabazonto yaŋŋamba ye byonna yali kati gabanga maanyi amagatte agawamu buli muntu yabanga ne area gy'asinga okubaamu omulungi yanti zonto yalinga amanya ebyamawulire nnyo current affairs era current affairs Saabazonto nga mugamba mpozi ki ekyabaddemu nakinaki ng'abimuwa kati nze ebyajjangamu nnyo bwino 7 yajja atya onajja kaani ebyo awo nange nga mbimuwa naye nga yawandiika nenga mutula ne mushiyalinga nga asobola okukubira nagamba soko kituufu obote ono kibe yakola mu 7 byatakola tutunuulira omulembe gw'obote munnange ejo baasi zaali bwe ziti zatambuzanga abantu bwe buti amalwaliro golaba agasinga herese center firi ezo zonna zaali zaani zaali z'obote oba zaali zaamini bwe bityo kati awo nga ndi mulungi mu ebyo so agamanyi ge twagattanga naye ng'okuwandiika eyawandiikanga era n'olunaku lwe baatukwata mundi ogwasooka kyenkakasa baali bakyali ku mpewo nze nga maze okugenda okufotokopinga mu waaka tugenda okukola era banjolerawo wabweru nga ndi ne jjajja zonto muwadde script yayitemu ne bajja ne batukola ki ne batuyoola ne basiba Saabazonto amaze okutubba awulira nkoze nnyo bizonto saayagala nnyo kumuteekako mbeera bantu kumuprovinga nti musiru oba nti yadde yali awandiika naye waliwo n'omulala awandiika nga yoba omusinga saakyagala nayagala asigale mukali kubanga ye kinene naye nga kunze nga ndaba itiza by the way kantu katono sikyogeza mala naye nkyogeza mu ngeri yakuba muntu kitiibwa ate n'okutegeera okw'omunda konze kinalabika kityanga ninga amuvuganya n'olunaku lumu tufuna omukisa yatuteekako nembeera tayagala tugendeko mu bivulu bano bamuhanji biki nga ataddewo akakabeerabeera tayagala tugende ku stage emu naye nga maze otutegeera nti tukola nga tugenda emubende waliyo ekivulu bakitamba mubende bwe twagenda ku kivulu saawa 6 kitundu nga ffe tusookawo tukola eddakiika 10 nga nnyo bizonto nga naye yaddako ku saawa 6 n'eddakiika 5 nga tusabula waaka kivulu nga nga kikwatayo tuva ku stage bakola ki
bajja ng'abantu baga muveeyo tebinyuma Ssaabazonto ng'aluka afunamu awo ekiddukano enkeera waiti naku 2 ng'atuma omukyala bamuyita Christine Namubiru yanga Zonto akomewo tukole ffenna Christine Namubiru yasoma ebirango kusimba tukole ffenna omukazi ampepereza biki nze kale nasooka ntunuulire neeyisa ya Ssaabazonto entunula yeesimu aginkubidde n'ebirala awo n'okutegeera nti ate alina akakodyo kayagala okukola kwe kudda mu mawulire gennyini aleesa abamawulire abapangira kirala nga nze asabye ate nga yanneegayiridde tayagala kulaga nti aneegayiridde enkomewo Kakalaamu yaliwo ne Da Final Channel Zanero yaliwo ne mbabuulira amazima ne Ssaabazonto ne mugamba amazima ku mukutu gwa Da Final Channel n'akatamire bakasalamu nga nfukamidde ngamba jjajja Ssaabazonto era nkikugamba n'olwaleero mukama wange Ssaabazonto nze tompa ssente ze wabba sente zaffe ze wabba ezaali kiriini kumanyi gaffe ezange zikwate oziwe jjajja Zonto aleme kudaagana kubonaabona amaanyi ga jjajja Zonto gasasule mu mirembe bye bigambo bye nayogera Ssaabazonto ne mugamba mu nsi mu kabuli ne mu ggulu sobola kukola na muntu musiru sobola kukola na muntu mubbi sobola kukola na muntu mukumpanya sobola kukola na muntu mulyake sobola kukola na muntu mutemu sobola kudda muntu afaanana nga gwe embubu embwebwe ennyagulu enfugulu ekinyamunte ekinywenywenge nnyoho kamukuna miro toddamu ne bwe buli baddi era ze kyonna kimugamba nze nziba ne jjajja Zonto mukwata omuwe ssente ze Ssaabazonto kanziremu mufukamirire omulundi omulala ne uli nafukamira bwe nti mukama wange Ssaabazonto memwatoloba omubbi omukumpanya eyabbye ne Bashaani nabo ne bakwata omukutu ne badduka nagwo era babadde batuufu bagubbe bagutwale sebo omubbi w'essaza omukozi wa gavumenti eyabba ssente za sale noziryako banno abakazi be bamu Bobi Wine era Bobi Wine Katonda yakuwa Bobi Wine nze baateekako olutalo mukulu Bobi Wine nakola ka video Bobi Wine katonzijukiza nkola video Bobi Wine ng'ayimba oluyimba baluyita Nalumansi ndi ku program kuliko eyo leggulo nga nkwata oluyimba olwo simanya radio baganya oluyimba okuba ku radio baluganya era tebalukuba konze Bobi Wine yayimba ekikolimo nga nkwata oluyimba nga tulukuba ku radio baba nga ndukola video nga tulukola challenge Bobi Wine teyali mubi nga akwata oluyimba nga luteeka munnange Bobi Wine nga nkola video ya Nalumansi challenge ku radio kwennyini olwakwata video n'egiteekayo bepaba abawuliriza abali bawuliriza binsangano baddamu jiwuliriza Ssaabazonto bonna ne badda ku mukuliko eyo era kati yanga Zonto ako ke kasajja ke tuyina munnange byanviirako obuzibu naye Kyagulanyi amazima ga Katonda nkubuulira tewali muntu ali kufunako kisiraani ku nsi okuleka abatategeera gye baakoma okunwanyisa olwakkola vidiyo eyo gye nkomye okufuna ebirungi mu nsi abalowooza nti no banwanyisa lwaka vidiyo ke wakola nga ne state yennyini ebiyingiddemu n'awalala byonna entalo nga bwendiziraga ensi ezo ezaddako nga maze okukwata oluyimba lwa Bobi Wine ndukoze challenge Bobi Wine alukutte ne bakakasa nti lubadde ku radio Simba ani akuliddemu ekikwekweta ekikoze oluyimba nti ye Kajabuzi yanga Zonto ebyaddirira nayo story namba lugero lulamba era lunene era lugazi mukama wange Ssaabazonto mimwa toloba magujja tovuma Marube tajja nakungira ajja kuba wano ojja kubulemu ojja kunamira nawe ebintu bikugotaaneko tojja kumanyira munnange Ssaabazonto nkwegayiridde kwata jjajja Zonto omuwe ssente ze yakola mu maanyi ge oli musajja mukadde bw'obanga wali omulanga nti nno jjajja Zonto omuvunaana bukadde lwaki wasooka kutta nnyoko n'ennyoko yali mukadde nze tompa ssente Bashaani ababbye omukutu baagubye kyabagwanidde bagubbe kuba nabo tebalina kyakukola wabalyako ennyingi Ssaabazonto kwata jjajja Zonto omuwe ssente ze oba omukwatidde obukadde 10 kale kwatako 5 ku zange kuba zaali zisukka mu bukadde 10 n'obutaano zinalini n'ofuna ku mugabane gwe twali tulina ofuna kwatako 5 n'obuli obukwate jjajja Zonto omuwa akasente ke musajja munaku nange munnange nyizo bandi munako naye emyaka gikyanganya ate nze munnange mubunaku bwange sijja kukumpanya era sijja kulyaza sale kwata ssente za jjajja Zonto zimuwe jjajja Zonto muddiza akasente ke nkwegayiridde oli mwana wa mukazi era bw'otali muwa ssente z'omuganda wange ensi ojja kugiraba mu ngeri gy'otasobola kugirabamu ekyo nkikubuulidde kwata akasente ka jjajja Zonto okamuwe eno paati 1 ngenda kudda ne paati 2 bw'otakwata ssente za jjajja Zonto zimuwa nkulayirira kino nkikusaba sikikusaba kubanga nkwagala nnyo nkikusaba kuba nkulumirirwa kwata ssente za jjajja Zonto nkwegayiridde ssebo fukamidde amavivi ku ttaka
Ssaabazonto taata kwata sente za jjajja zonto ezange wazibba n'ozibulankanya n'ozirya nobba omukyala we Germany Betty n'omulya sente ze yakuwa okujjanjaba nnyina n'olya maama we n'atuuka okufa n'okayita akalambo ng'obbe sente z'omukazi nkugamba ebigambo bino ŋŋenda kudda ne paati 2 ennyumba y'essisa abantu byonna ekiri essisa byonna ebikolobero by'ozookola byonna ŋŋenda kubireeta mu paati 2 paati 3 ne paati 4 gwe ŋŋenda kukola paati 4 nkujjeko emikono bye wabba bw'otaabize nze tozimpa bw'onaawa jjajja zonto njagala kuwulira simu nga jjajja zonto ankubira musaza enkulu sete pate bakaleesa akantu njagala okuddamu owulira essimu ya jjajja zonto nga nkubira nga musanyufu tisente zo zimuwadde bw'otazimuwa sente ze nkomamu mu paati 2 paati 3 ne paati 4 nakusuubiza okukubamu ennyimba mmeka nnyo olimba gyeruli n'okuba tuli bapakasi ye namuta olutalo lwe mwali mulwana okungobesa ku leediyo nga mwe mulowooza nti leediyo kinene byonna by'ozoopanga n'ebyokola okutuuka w'obituusizza byonna mbimanyi era byonna mbiraba kwata sente oziwe jjajja zonto bw'otazimuwe paati 2 ejja paati 3 ne paati 4 tuula kati tuula abatedde bulungi kisazeemu kiri kyewaŋŋambye mbogenda kunkunamira bw'oba toyagala kwogera ku balyake nja kukukunamira bw'oba nga tosobola kumanya nti ono omuntu mubi eri omulala bwe baba banyaga jjajja zonto naffe ne batunyaga nga mulina wano n'akulira ebyokuyimba ebiyiiye waliwo ge nawulidde bamuwadde simanya edikenzo bamuwadde obukulu obutalinawo obunyinyingitirize obugattiriwe obukombolereze nga tasobola bonna tewali asobola nakuvayo kugamba bannange bano bayisibwa bubi bano banyagibwa bano babbibwa wabeewo enteekateeka bweti kakati awo temulina kyemugenda kumbuulira mu nsi eyo toddamu kunkanga kunkunamira nja kukukunamira bw'obanga nja kukukunamira nja kujjamu empale ono mukunamidde ndi mungoye gwe nyuma nkalu nkukunamira nyuma nkalu nyuma nte kakati tukole bwe tuti ekyo nkikugamba kale sigenda kuddamu kulemesa kwogera toddamu kunemesa kwogera bintu biyamba bantu n'abantu abalina obulumi mutegeere nti gye bali gwe mulamu Kyagulanyi gwe jana gwe mutategeera anigolaga ennyuma y'ekikomando mwenna mugenda ne muli obusente bwa Kyagulanyi mulowooza ffenna tuli bayonto tumalirize bwe tuti tetuli bayonta Ssaabazonto ensi yategedde obuyonta wali oyagala kunkwekereza otunyagise tofuuka ababi yanga zonto linda tuvudde woonyaga obunyazi bwakufuukira obunyazi mwanda weeyo onyaga olinyaga n'ensigo kuzannyoko mu bugundu labayo njaga tumalize kakkana saagadde ondage kanyuma ka kikomando Ssaabazonto okusinziira nga bwe netonze yanga zonto okusinziira nga bwe mwali n'ebizonto bwe mwabireka waliwo eddaala lye byeyongerako waliwo ka promotion konna ku kibiina kyabwe babakkamu awaadi nze nasooka ogikwata era nze nasemba ogikwata nze nakwata awaadi tebaliddamu kwata ate nga bagijjawa bizonto byagwa ne tufa ne tusaanawo nganda mwe bali ne bwe bali byebyo byolabira byebyo sekugambye bwe twagira ne tugwa ne tusaanawo ekyo ne kigenda vumuvu taka mu ttaka bizonto bwe twasaanawo ne tubengeya baalidde tebaalidde obulungi buti omukulu Ssaabazonto teyalidde yavwabidde kati mukuvwabira nayagala alye ne ku kano kashaani n'ekiwala kiri eyo n'ekiwala kyanabero bambi kyali kikwano kyange kisabira na pasita Bugembe kiwala kyajjera bambi nga kyo kirokole kikyala kyattu bakiriddemu awo ekipulo n'alyako n'aweereza oli ne bagusamba omupiira bagusamba bamulya ati bayibuli ekugamba nti abaana ba Katonda bwe bajja n'abasitaani ne bajja nga bakuuliita kati ekyanabero kyagwa muganda ga sitaani ne gakibojja ne galya ne gakwabula kati bamaze okumwozaamu ne bakola ki ne basuula eri ne basuula ku ttale zonna ze babawadde oba bina kati nze kankubuulire saakugambye nti ngenda kuwa emboozi phase 1 phase 2 phase 3 phase 4 kati tutandikira ku ngeri gye baliddemu ssente ne shaani ngenda mukuleetera basebo ne bannyabo mukama mulungi atuwadde obulamu nze nammwe naawe manya gange yenze Ssaabaka Kipetero nkwanga muzukulu wa Mutesaasira yenze ne kya pulezidenti tukkiriza nti ensi eri mu kaseera kazibu ensi eri mu buwambe wabula abalina okuyamba ensi yeffe yenze yeggwe Katonda nga ye mubeezi nja kwongera okulabikibwako ku mikutu egy'enjawulo nakadda mu ggwanga lino okuva mu ggwanga lya Nigeria gye mbadde ne bannaffe abafa for life katugezaako okutunulira ebisumbu wensi ne nature
okutwalira awamu ne tukizuula nti amaanyi agayamba ensi gatudde mu nature. N'olwekyo nendeeta ekirowoozo tuzimbe kye bayita nature palace, nature town, tuzimbe olubiri lw'obutonde bw'ensi. Kubanga abasajja abaagala tufe oba baagala tubeeye nga tetuliiwo oba nga tuli balwadde bayita mu mmere okusinga kusinziira ku research. N'olwekyo okugezaako okutaasa abantu abalina ebizibu mu bulamu bwabwe ng'endwadde alusa, puresha, ezo endwadde ennafu nga bwe ndowooza era nga bwe ndaba puresha, alusa, bukyobo twala tudiringe n'endwadde eŋŋumu. Olwaleero endwadde ezisinga okuba enkambwe ziva ku radiation. Mu nature town bwe tunaateekayo emidde egyo n'emiti egyo gye tukakasa nti gijja kuyamba ensi tujja kubeera bumu. So nsaba ebitongole NGOs ez'enjawulo abantu sekinoomu mujje mwegatte ku kaweefube ono ow'okuzimba kye tuyita nature town. Tutambulire wamu nze nammwe abalina endwadde eziri spiritual nammwe nja kubambaniriza mu nature palace eyo gye tunaba tutaddewo. Mukama Katonda abakuume. Ssaabasajja Kabaka awangaale naye okusinga ono omuto omuto Semakookiro ono namulaba nga simusanyufu ku matikkiro agasembiyo. Nagambye dosimbula otanzi Kabaka naye yetaaga okukunagira mu luutu. Basebo ne banyaabo bwetu bwe tukoze olunaku olwaleero mukkirize tusiibule olwa pulogulaamu olwaleero. Subscribe kale subscribe nga sharinga ngenda kumuza twogere ebintu bingi naye nga tusiibula olunaku olwaleero. Abejjako kamera. Export TV to the world.